Video eno nkusaba ogiwulirize bulungi nnyo. Omuwala ono ebintu byayogerako, obukyawe abazadde bwe balaga abaana nga balonzeemu abaana n'ebyana abamu ku mmwe mwali mubiyiseemu oba mubiyitamu nakati. Okimanyi nti eriyo abazadde abasosola mu baana n'abanga alina omwana gw'ayagala n'omwana gw'atayagala. Naye ng'ensonga gyako okuba nti okwagala kugamba nti oyo omwana ayonoona nze yantama. Kati ye muwala ono akuze abonaabona nga taata we tamwagala eyamuzaala. Naye ng'ensonga taata we ejjaawo obwa nti tayagala mwana ono nti omwana ono ayonoona. Era mu baana taata be yazaala ono tamwagalirako ddala okuva mu buto bwe. Omuwala ono agamba akuze abonaabona yatuuka n'okwagala okwewa empekeza overdose afe. Kubanga ne bwe yafunanga ekizibu kya mitwalo 2 taata we yamugamba nga fa sigenda kuwa. Naye ng'ate abaana abalala we bamusaba bakazini brother we ne bakazini sister be nga baabawa. Olunaku lwali lumu omwana ono yasaba taata we ssente za tuition ow'oku ssomero. Taata we n'amugamba ndaba oli mwana wa buwala okuze n'ekirala olina ne ba boyfriend n'abalenzi abakwebakako. Kati nze engeri gye sinze musajja akwebakako. Genda ewaabo abasajja abakwebakako bw'oba osaba ssente za tuition w'essomero. Taata we amuzaala nga yamugamba ekigambo bwe kito. Imagine n'okera ku makya n'ogenda ewa taata wo omusabe school fees. Taata wo n'akugamba onsaba school fees nze nkwebakako, nze nkuzina. Genda mu basajja babakwebakako bw'oba osaba school fees nze sinze nkwebakako, nga taata wo kakuzaala yayogera ebyo. Njagala owulirize omuwala ono, nkusaba ka video kano okampeera obudde omuwulirize. Then n'oluvannyuma bw'omala owuliriza omuwala ono owulirize ne taata ng'ayogera ensonga lwaki mu baana bonna be yazaala ono ye muwala gw'atayagalirako ddala n'obulamu bwe bwonna era nga tali mwagala. Video nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Video yiyo. Nze nalama dda ne ŋŋamba enfa banziike mu limbo y'Abasiraamu. Bwe liba ejjudde nga nfunye omusajja ampasa banziike eyeewa omusajja wange, oba si ekyo bafune gye bantika. naye nze nagamba tebantwalanga ewaffe kuba saayagalwako n'omulundi n'ogumu lwansonga saayi sirina. Nabonaabonera mu kaduuka ne nkubira taata wange essimu ne mga taata mbonaabona sirina yadde 10, sirina yadde 9, ng'omukazi w'emmere yafuka mukwano gwe ng'ekawungeezi wa musigaddemukko kamere ng'akuleetera bambi. Nze bingi bye saayogera nga mpulira binswaza. Ng'omukazi w'emmere bambi ekawungeezi akuleetera nagamba omanyi lyako ng'enjala ennoma. Bye nalina zaali nusu 2. Nusu 2 ze nalina mu bulamu naye mbonaabona kumpi omwezi mulamba nga nsula mu dduuka n'edwala. Olusireerabira nnaku ennalwala alusaza nnuma ekiro ne neewalula akazimbe kensulako kaliko asikaali ne neewalula nfuna obuyambi nga mpulira ngenda kufa. Naye nga sirina yadde 10, sirina kye nalya misana bonna. Naye nga nakubira taata wange ne mugamba nfa n'atannyamba yadde. Naye lwansonga namumma emitwalo egyo 3 gye yali amanyi nti nina naye nga sigirina. Mba sigirina. Taata wange nannyiigira olw'emitwalo 3. Mama wange nga talina. Nze nino tetenkanya ndabirira ewaka. Okitegeera mama wange nagamba mwana wange kwate ekkuba okomewo ewaka. Kwate ekkuba okomewo ne mugamba nkomewo ewaka nkole ntya nzira ate mukyalo. Ne ntandika obeera mu dduuka. Taata we namusaba ssente yagamba nze nkuzina. Munsonyiwa okwogeza ekigambo ekyo. Yagamba nze nkuzina kubira abakuzina bakuwa ssente. Taata w'omuntu ng'oyogera ekigambo ng'ekyo ku mwana wo mazima ddala. Ne mmanya nti nze sirina famire. Naye Allah ono
ajja kuntuusa. Allah ono nze kyensaba kyova nakola interview nali mukambwe, nakola interview nga ndi mukambwe, nengamba nsaga musajja mwavu, njagala omusajja agenda kunnyambako kubanga oyo bonaabona kuva mu buto nga mbonaabona. Nze nga ntambuza engoye maama nga tulina akadaala, maama naga mwana wange leero sente zibuze, nenkwate kubo maama nansindika nengende wa taata. Taata we namugamba sente yankuba miggo bw'essomero lya gavumenti wali ssomero lyo wallahi alla okuzitira wano taata yankuba emiggo mbu mulimba byali emitwalo 12. Nze ne siniyafuna lisijja gituula naye maama wange nanga mwana wange tugende tusake ne tugenda. Nze siri mukulu, bino ebintu byembanyumiza byakabaawo naye nga nakubira taata wange ne mugamba nfa atanyamba yadde. Nero ansonga namumba emitwalo egyo 3 gye yali amanyi nti nina naye nga sigirina, mba sigirina. Taata wange nanyiigira olw'emitwalo 3. Maama wange nga talina, maama wange nga talina, maama wange talina. Nze nino tetenkanya ndabirira ewaka, okitegeera. Maama wange nanga mwana wange kwate ekkuba okomewo ewaka, kwate ekkuba okomewo. Ne mugamba nkomewo waka nkole ntya, nzira ate mukyalo nentandika obeera mu dduuka. Naye essaawa eno mpira taata wange lisiti, njagala lisiti mulage nti alisiti essaawa eno mukama yanzijawo wali 3 nsobola ogifuna. Naye taata wange yambulookinga, sina kye nali mukoze. Senga wange naavuma, nina senga wange yaavuma, naavuma ne muganda wange. Taata wange n'agamba kito siri kyerabira nti ennyumba gye yazaalamu abaana audhu billahi minashaitani rajim bwati bwe yayogera. Kito ekyannuma taata, ekintu ekyannuma. Bagamba omuzadde tasobya, ne taata wange wasobya, wasobya. Nze ndi Lwantoogo, nze si kyakala, sirya kantu kalungi, anti ntereka ssente ziwere, ntereka ssente ziwere sobole okubeera nga nange nfitinga mu society. Nze sirina kye nali nneekoleddewo. Famire yange eyo sirina n'omu, sirina muntu n'omu ku famire yange. Neweefuna kizibu nze. Era maama wange waba taliiwo, era nsaba Allah nkubire maama wange waba taliiwo tewali asobola abeerawo. Simulina naye mba nfunye eki, kubanga nze enjala yannumira mu kaduuka netandikomereza ku mikwano gyange gye nayambanga nga nze ekyayina nga teri n'omu ampa, nga buli omu agamba sirina. Abamu bagamba omwana yalwadde, bana enjala n'ennuma, enjala n'ennuma nga teri n'omu ankwatibwa ku kisa. Naye essaawa eno neyiyiza netete ize bakasitoma bano webasula webeebaka nga mbakolako ntetenkanya butetenkanya. Kyovula nzima mbagamba mmwe baana mmwe mutetenkanya obulamu, Katonda amala n'okujjukira. Nze olunaku lwe nali genda okwetugira mu dduuka omwo, natuula wansi neŋŋamba ayi Mukama. Nasooka kusaala, nasaala eswala zange zaali 2 bwe ziti. Neŋŋamba Mukama ondesenfe ya Allah. Ne mugamba ya Allah ondesenfe. Ng'enjala ennuma, nga sirina yadde 10 nga nannusu 2 siri byerabira, nga ndina nnusu 2. Nentuula ku musaalo ne mugamba ye Allah mutuufu ondesenfe nga nkaaba amaziga. Ne mugamba Mungu wange sirina kye nali nkoze, sirina kye nali mbaddeko nti oba nti nvuma omuntu nti oba omuntu eyatuusa ku kino. Ne mugamba nsaala, ne mugamba ya Allah wange munnange ogenza olaba ng'eno embeera gye ndimu, buli omu avuddemu, abafamire bavuddemu. Nze nalina kazini wange gwe nali nsinga okwagala ennyo. Nze famire yange yonna simanya waliwo andaba,
nze sirina na muntu n'omu gwe nkolagana naye famire yange lwansonga nali sirina nga baganda bakazini bange abalala bo balina nga balina kibasobola oteeka ku mmeeza nga bo babalabira ddala naye nze nga Zahara sirina nga newabayo omukolo ku kyalo maama gwe tebakunyega ate ogenda bba waaki nga tewali ajja kunyega nti waliyo omukolo bajja kugamba bali batule mu family meeting zigwe akwatibwa ekisa akugambeko nti owaayo bino wabiwulidde waliyo omukolo bwe guti konze gwakagwawo naga bulijjo weegulira bujje batula meeting naye nga gwe tebakuliiko lwansonga tolina ssente bane mbabuulire nze ekyandetera ogamba nti nkole ntule waneeno nkole ssente zange bibadde bingi ize n'akabulangiti ke nali neebikka ex wange yakampa nagendayo ne mugaa sina kyamaanyi kyenjagala naye nyambisaako kano kabulangiti kuba yali akola mu Uganda Airlines mugaa balina obulangiti oyo babawa ne mugaa akampeeko ku mulimu empewo eba enfuuwa njaganga naye tamanyi nampaka akabulangiti nga kenneesiiga mukwano gwe alina ngamba oba ofuneyo kapiro kano akantu mukalaba kano kapiro busajja yali abutundaawo ne mugulako mukono nga yampa ne ssente nanga ojja kugirako nali nsula kano akaddu kano kendiko kano nga kensulako kokka nga nkwata engoye ze nali ntunda bwawo neetekako omutwe nga kwensula bwetyo netuuka ekiseera nga biganye nga ndwadde olunaku olwo nalwala asikaali ate najja nnyambe nga nina nnusu 2 mu nnyumba asikaali najja kuba yawulira oluggi nga lubbula najja n'amubuuza what's wrong nga mumanyi basikaali ne mugamba nga saana kwogere mugamba nfa nga mutuufu ekintu kizita ngenda kufa enjala olwo olunaku nali ndidde akagaati naye nakalya ku makya ate nga nali mmaze ennaku endala 2 nga sinywa nga nywa bikyayi nalina pako asikaali nadduka naŋŋamba omanyi ddamu eggalire kuba tewali seefu abayayi bayinza okujja oluusi ne bakolako obuzibu bwonna nadduka asikaali n'aleeta nusu zaali 5 nusu 5 asikaali byalina bulamu bwese naŋŋamba you see madam I have only 500 and it is late where am I how can I help you ne mugamba I don't know nze nayagala kuggulawo nfe nga abantu bandaba ne befiira mu dduuka kuba nze nali manyi nfudde nga asikaali adduka emisinde oba yalagawo musajja watu gye yagula obuweke oba bwali buweke ki esimanyi n'abuleeta nagamba mbira nga naye n'amazzi sigalina n'agenda ku ttooyi ya wansi mu ttooyi gye yajja amazzi yagaitana mu kacupa oba yalonda kalonde simanyi najja asikaali n'apa obweke n'embumira temulina kye bwakola wabula nze nayagala aveewo nfe bulungi asikaali n'agenda ne mugamba yugo kumbe teyagenda asikaali yasigala ali bbali awo kuba embeera gye nalimu naye talina watandikira nga simu siinako yadde 2 sinako yadde airtime yadde 2 n'agenda yadda bbali nenyigira n'asika ekigi n'akizaawo nakaabira amaziga munda omwo nakaabira amaziga munda nga nfa olwo nno maze obbira obuweke ngenda owulira nzikakkana nga nsaba mukama anyamba mpa otulo nenneebakaawo nakeera ndi awo bala bannaye naye omwana abuuziza ekibuuzo nti taata namugamba mpe ssente ne mugamba nti nze muzina kankiddemu ne famire ekiwulire Luganda omwana oyo yayonoona ssente zaffe mwenna ze mumanyi empitirivu netunda ente zange nenzimala ewaka mu kiraalo omwana omuwala n'agenda n'afumbirwa ewabba bwe yagenda ewabba n'ayolesa empisa era ezitaali nnungi era ewabba n'atakoma ku ekyo sirabangako yadde kasukaali ka Zahara nti kaakano akaleese nti Zahara twetedde sukaali nti Zahara nga bw'onoogamba taata sikirabangako nali sikirabangako kakati mba ndi awo Zahara y'omu n'abaako ddiiru ze yansomera mugamba nze nga mmaze okumulaba ono azze kuba kasaanya Zahara y'omu yakeera ku makya amaze okutimpuula omusajja amaze okukyankalanya olw'empisa ze era embi nga ngamba mbu muweereze 5,000
Nemugamba sirinamu ssente ddala kituufu nali sirinamu. Nemugamba ssente zaffe wazitumalako ffe situlina ssente. Nannemerako ne mubuuza owaayi oyina omusajjawo. Omusajja ali akuwa ekyetaagisa kyonna naye olw'empisa zembi n'omulemerera oba naye n'akulemerera. Kakati nze gw'okanda ssente nze nkuzina olyoka ogaye nti oba omusajja ono anzina nanzinira bwereere oba omusajja ono yanjije ewaffe ng'agenda yampasa. Gwe wakula wafuuka muntu mukulu ne ssente zaffe n'ogenda nazo sikyalina kyenkwetaaza. Kati olutalo ne luggwa. Waliwo firimu gyayogedde y'essomero abantu famire enfu. Actually famire enfu. Kubanga okumanya nfu nga nange neetaddemu mu bafu. Omwana omuwala oyo yajja n'asaba ssente eza registration n'aŋŋamba emitwalo 4. Ne ŋŋenda ewa kamisona ne mubuuza nze bwe yaŋŋamba nasirika ne ŋŋenda ewa kamisona ne mubuuza n'aŋŋamba registration essomero erifembayo ery'ebbeeyi. Ebiseera ebyo Zahara bwe yatuulira erifembayo ery'ebbeeyi registration eri mu mitwalo 2. Naye gano agaffe amalala registration eri mu mitwalo 12 ku 14. Njagala mumpulire bulungi. Kati nenzirayo ne mukwata mpola ne mugamba mukazi njagala ombuulire registration yawe y'emitwalo 4. Kati bwe nasirika ne muwabula oluyi. Bwe namuba bulolu nagataata nabadde sina bwe nja kugamba naye nga nange nadde njagala ku registration yokwe nadde njagala nfuneko nga njagala kwegulirayo ku ngoye niyo n'obuntuntu bwange obulala bunsumbwa bwenjagala okugulako naye nenjagala nkozesa olulimi nti registration nga tokubeeyo mbwoba oliko ki. Ogwo omumwa mufu. Ebyo byonna ebyo byayogera ekiseera kijja kutuuka ajja kubyejjusa nga nkyali mulamu nga sinafa ajja kubyejjusa ye yennyini era nga bw'abitimba bw'ajja obitimba abidizaabu babitimbako nti banange ekituufu nze nali omuwungutufu oba sekyono bw'aba yagala kukola linnya nga yayagadde ddikolera ku nze tewali mutawaana bw'aba nga awalabye walina okuyitirawo era tewali buzibu akole erinnya lye tewali mutawaana simulinaako buzibu. Omwana Zahara simulinaako mutawaana akole byonna byawulira byayagala ebiri n'amakungulu agalinda agali bivaamu. Nze Abdurrahman gamba ku baana omwana oyo yaŋŋamba nti alina omusawo we gyabasobola okugenda simaana nnombera edduwambu n'enfa era obulamu bwange abuyina mu ngalo mugende empola nneme okumumanyiira. Nanfundikira nga ŋŋambye nti muliirako amazzi ajja galyako. Abazadde abamu mulimba. Kiba kibi nnyo omuzadde okkira ku makya n'ozaala abaana naye ate n'ososola mu baana abo b'ozadde. Kibi nnyo, kibi ddala. Si kirungi muzadde kuzaala mwana naye ate mu abo abaana b'ozadde ate n'otandika okusosolamu mu baana. Ng'ensonga gy'owa okuba nti oyagala mwana wo olw'okuba mbu ayonoona. Mb'omuwala ono eyonoona ssente za taata we simanya biki. Ebiseera ebisinga omuzadde okuba owumbya naye waliko omuvubuka. Okimanyi nti naawe omuzadde bintu bingi nnyo eby'omuzadde wo bye wayonoona nga ye teyakera ku makya n'akuzaala okuka. Taata w'omuwala ono yazaala okuka omwana ono naye nga tamugambye nti nkuzaalukuse. N'akera ku makya n'amuzaala okuka naye nga tagame mwana we nti nkuzaalukuse. Okitegeera? So ekikolwa si kirungi nnyo okutwaliza awamu. Omuzadde okera okumakya n'ogamba omwana wo akusabye school fees naye n'omugamba mbu sinze nkwebakako sinze nkuzina genda mbavubuka bakuzina bakwe school fees ng'omuzadde ng'oli taata. Oba taata walina ekigendererwa ekisaba omwana wo teri amanyi. Ne tuyinza kera ku makya gamba mwana wo kigambo ng'ekyo. Omwana ne waba omwana agamba naye tamanyi kyakola taata we. Ne bwakuba simu za taata we teziyitamu. Taata we yamublockinga ku WhatsApp, yamublockinga ku masimu, oba buba bukyayina baki. Omuzadde n'otuka okukyawa omwana wo okutuuka ku eyo level n'oblockinga omwana wo ng'oyinza okugamba yali mukazi wo ex wo. Ebyo bikola bakazi muno bye twali twagaddeko ba ex gw'oyinza okublockinga bw'otyo. Naye omwana gw'ozaala nga lwaki oba omublockinga? Omwana gw'ozaala lwaki oba omublockinga? So
si byangu ebintu by'owuliddeko kono omwana ebimu ku ebyo byayitamu nkiwa nti waliwo wano abantu ababiyitamu ng'omuzadde owo yakira enkya n'akuzaala nga yatakwagalirako ddala mu nsi eno nga mu baana akuyita kyana naye nga yakuzaala oli eyo obonaabona naye nga tolina muntu gw'oyinza kukaabirira kubanga taatawo takwagala maama wo eyandibadde akwagala talina yadde n'ekikumi omuwala ono maama we eyandibadde amubeererawo naye maama mwavu mwama mwavu so embeera bwetyo bweri bintu si byangu nnyo okutwaliza awamu naye abazadde abasinga mwebuulirire mweddeko nammwe mwaliko abaana nga bwe mwazaala nammwe mwazaalibwako ne mukula nga mulabirirwa omwana ne bw'aba akunyiizizza ati afuna engeri y'okwekumakumamu ng'omuzadde odde engulu osonyiwe omwana oyo omubeereremu ng'omwana kale bw'oba toyinza kumuwa byonna muweeko ebimu ebisaanidde omugambe emanyi olw'ensonga bweti ne bweti ebintu ebimu ngenda kubikuggyako sigenda kubikutuusangako naye ate opuleyinga eroolo yo ng'omuzadde okitegeera so byebyo biri ku sayidi eyo kwegamba si byangu naye munnange bw'okeera ku makya n'obanga mu nsi olimu wekka olina kufuba kulaba ng'ovubiriza okitegeera banaye kasenyiga kakyantwalaganya naye kandye kacungwa okitegeera olina kuvubiriza kukola abazadde b'ennaku zino baagala abaana balina ssente nga tolina ssente toyogera waka oba tolina ssente tebakukubira ssimu teryakunoonya neefunamu akasente deweka bakatono be kati bagenda kukubira essimu ku makya bakubuuza oba wanywedde caayi naye nga tolina ne b'olwala obeera mu nnyumba yo ng'oli mulwadde naye ng'ofa nga teri muntu gw'oyinza kukubira ssimu ne gw'okubira gamba banyoona nsumbu amalako emirembe naye ng'ate muntu wa famire yo so ebiseera ebisinga famire ziyisizza abaana mu bizibu bingi teri muntu asinze kubonaabona ku nsi kuno nga muntu abonyaabonyezebwa famire naye byonna byonna katonda yakuuma mbaagala nnyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera mubeere bulungi katonda abankuumire mweraba